tuteesa okubasanga. Omulabirizi w'ennamirembe the Right Reverend Wilberforce Kitolwalira avumiridde ejjooga erifumbekedde mu bannayuganda ng'agamba nga bwe lituuse n'okulowoozesa abantu abalala nti Katonda taliiyo. Okwogera bino abadde ku kkanisa ya Petero Omutukuvu ensasa mu busumba bw'ekira mu kusaba kwakulembeddemu kwateereddeko abaana n'abantu abakulu 150 emikono. Bishop Luwalira ategeezezza nti si kirungi omuzadde okulinda omwana okwesalirawo ku nzikiriza gy'ayagala ng'akuze n'abasaba okubakuliza mu ddiini. Tunywerere mu ebyo Katonda by'atuyigiriza era tunywerere mu kkubo ery'amateeka ge. Wabula asabye Abakristaayo okwewala ebiteeso ebibi n'ejjooga eriyitiridde eriviiriddeko ekibbataka okuwamba n'okusaddaaka abantu ebituuse n'okulowooleza abantu nti ababikola be balina omukisa kyokka n'abalabula okukolerera essaawa yaabwe ey'oluvannyuma. Olinajja n'ogandi bannange ngambadde wano okumala ebbanga ddene na wano n'ekyapa nkirina tubyolina temuli kubanga yaliseeri babifundefunde babinyoddenyodde kakale ng'olina kuvaawo. Ate omukolo gw'okusonda ensimbi ez'okugula ettaka ly'ekkanisa eya All Saints Church Kalambi kutandise na kusabanga okubuulira kukulembeddwamu munnamawulire Zambali Blasio Mukasa. Okusaba kwetabiddwamu abantu bangi okuli omubaka Alex Sonzima ng'ono yakiikiridde omumyuka wa President Edward Chwanuka Sekandi abadde asuubirwa okuba omugenyi omukolo. Mu balala ababaddeyo ye muyimbi Ronald Mayinja, Robert Kasibanto wa Victoria School of Beauty ne Patrick Omujuuka. Bw'abadde abuulira, Zamba yakubiriza abantu bulijjo okwettanira okuwaayo eri Katonda ate beewala ebikolwa ebiyinza okubajja Katonda waabwe ssaako okukuttira abagagga okukuumira ensimbi zaabwe mu Katonda. Asagaabo keeka ebbanja lye tulina ery'okumaliriza ennyumba ya Katonda. Okusaba oluwedde wazzeewo omukolo gw'okusonda ensimbi era omuyimbi Ronald Mayinja yasooseewo n'asuubiza okuwaayo emitwalo 5. Tujja kuwa emitwalo 5. Mwami Muluta gwe ojja okugafuna. Mwebale okwewaayo okukola omulimu gwa Mukama. Mwebalire ddala. Omugenyi omukulu Nzima aguddewo akatale ng'ono aguze enkota y'ettooke wamu n'enkoko byatonedde omukadde ng'oluvannyuma abantu ab'enjawulo basinnanye mu kugula ebintu. Omugenyi omukulu mu kwogera kwe asomye obubaka bw'omumyuka wa President mwe yeebaliza Abakristaayo olw'okwewaayo ne basondera ekkanisa era ng'awaddeyo obukadde 5 ziyambeko mu mulimu guno. I call upon the church to remain steadfast in ministering to the people. Ate omusumba w'obusumba bw'ebbira Ssalongo James Nsonga yeebazizza abo bonna ababakwatiddeko mu kusonda ensimbi ez'okugula ettaka ly'ekkanisa n'okulaba ng'egaziwa n'ategeeza nti ku bukadde 2 obwetaagibwa babuzaako ensimbi ntono. Nzeeko olwaleero ekisondeddwa naye n'ekirala kijja kukolebwa mu bbanga si ddene nnyo. Katonda w'omwa era akuddiza